byona gyosinzidde okubeera nga togubirira Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli ngenda kusaba katambi of course onterako ekigalo obanga okafunye sharingirako abula comment section akabox ako kabeera open wansawo tekigenda kubeera nga tesula ndowooza yokusinzira naawe ensonga bogenda okubeera nga ate ozewulirako ensonga azengenda okubeera nga tetandika nazo nsonga za mwana wa buwala housemaid yakera ku makya anabeera nga ate ava mu ggwanga lyati Uganda ng'embeera eganye n'agendako wali mu ggwanga ly'Esiri okubeera nga ate anoonya akasente omukyalo ono amanya ge abadde amanyikiddwa nga Vicky Ajok era nga Vicky Ajok ono sibbanga ddene nnyo yali yava e Kampala ng'embeera eganye nga bwe nkutegeezezza ennyumba gye yatuukiramu yali ya mukyala mukulukulumuko era ng'omukyalo ono akusinzira ku mawulire agava saidi zeeyo yali w'amaanyi mu ggwanga ly'Esiria era nga yali muzannyo wa mizannyo era sometimes batera okubeera nga tebakola bu TikTok challenges n'omwana ow'obuwala ono Vicky Ajok kakati no lunaku lwakyalumu wiiki eno yennyini munnange omukyalo ono Vicky Ajok yalimu ne mukama we mu nnyumba nga baliwo babiri bokka era nga ali mu kubeera nga ate akwasaganya emirimu gye mpolampola obaawo omuntu ajja anabeera nga ate abakyalirako yagenda okubeera nga tabuuza omukyala nga tamulaba omukyalo oyo omukadde eyali mu makaago actress gwe nkutegeezezza yamunoonyanoonyaawo nga tamulaba era nga yatuuka okubeera nga ate agendako mu kisenge okumunoonya ebyo mbi yatuukayo ng'omukyalo ono yafudde dda era kwe kubeera nga ate addukira ku poliisi ekyaddako awo poliisi kwe kubeera nga tebasalako ne babeera nga tefukosi batandika investigations okusinziira ku poliisi abagamba nti okusinziira kunoonyereza kwe bakola 99% akulaga nti omukyalo ono Vicky Ajok yalina omukono munene nnyo mu kubeera nga ate ajjawo mukama we oba mu kufa kwa mukama we era ng'ekyo kyasobodde okubeera nga ate kimutwala mu kooti era ne bamusalira ekibonerezo kya kubeera nga ate agibwako omuntu okusinziira ku mawulire agendi mu kubeera nga tefuna saidi ze olunaku olwaliro olunaku olw'enkya amawulire si malungi n'akamu Vicky Ajok agenda kubeera nga tagibwawo mu bulamu bw'ensi eno ewatali kuwoza konna era nga ngenda kubeera nga tofukosi byonna mbikutuusako sako n'obutambi nga embeera bwenaaba egenze mu maaso saidi zeeyo nga Vicky Ajok ali mu kubeera nga ate attibwa in case bwona basaze okubeera nga ate batutuusaako obutambi obwo kinajjukirwa musiza bawalabu balina kye bayita shaliyalo eno eraga nti omuntu yenna bw'aba nga akwatiddwa mu kikolwa ng'ekyo ky'okubeera nga ate otta omuntu munnange ekiddako kibeera kyakubeera nga ate munnange ogibwawo mu bulamu bw'ensi eno so kibeera kyakuyiga eri abaana ba house managers ab'enjawulo mu nsi zonna Saudi Arabia, Dubai biki byonna ebyo mubeere beegendereza nnyo kubanga abaana abangi nnyo basobodde okubeera nga ate bafa mu nfaanana oba mu ngeri bweti era ng'obutambi tuzenga of course tububatuusako bwe ndaba nkugyeyo mu nsonga za Vicky Ajok ngenda kubeera nga tekuterawo n'obutambi obulala awo waliwo emboozi gye ngenda okubeera nga tekuzanyira awo era nga nayo omukyala w'ewaka kigambibwa mbu yalina omukono munene nnyo okubeera nga ate abbaawe ava mu mulamu bw'ensi eno era nga emboozi eyo nayo si nnyangu nakamu tula butuzikalira ngenda kubeera nga tebikuzanyira awo naawe osobola okubeera nga ate naawe omanya biki ebigenda of course maaso saidi ze nkujukiza bujukiza sekashafu musomo wa dduwa abeerawo nnyo wansi awo ku namba z'essimu omunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa ebikyaganye bijja kubeera nga tebisumuluka nawo obulamu bubeere nga tebukutambulira bulungi nnyo malidaadi sana saidi endala Habibu airport pickup of course nawo bali nnyo okubeera nga tebakukima ku airport n'okutuusa yonna giwendagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde subscribe nga tugateko mu butongole akade kali notification bell kakoneko buli wena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna notification ati kakati atagagudde saidi zeno geegano kamawo ensonga zino oluvannyuma ate nzije n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Assalamu alaikum. I'm here seeking for justice for my fellow Ugandans, Vicky Ajok. Right now, this girl is being accused in Israel for killing her boss, which is not true. We need the real footage, what happened. For us who have worked with Arabs, we know who Arabs are. We know who Arabs are. Why do anything happens in Arab house? Why do they accuse men first? Do you people think for us blacks we are thieves? Do you people always think that for us blacks we are killers? This is right now what is happening in Syria.
You are accusing this girl, a fellow Ugandan, for killing her boss. We want the real footage. Show us that she's the one who killed her boss so that we can accept it. If she has accepted her by herself, she's accepting that because of fear. Anything can happen in an Arab house. A maid is a first suspect. Why? Arabs, why? To the government of Cyril, we need justice. Justice will be served. To Ugandans who are outside there saying that this girl is not a Ugandan. This girl is holding a Ugandan passport. She's from northern Uganda and she's called Ajuk Vicky. She's from northern Uganda. This girl is a Ugandan. Ugandan, stand up and fight for your fellow ones. Right now they are accusing Vicky for nothing she didn't do. Arabs, we need justice. Stop accusing us blacks for doing wrong things. Even if anything happens, even if a gold has misplaced in an Arab house, they will first suspect a maid. Why? Why do you always suspect us for stealing your things? Even if it is your fellow ones who have stolen your things, still you will first accuse the maid. That's why we need justice for Joyce. Ugandans, let's stand with our own sister, Ajok Vicky. She has been accused in Syria for killing her own boss. She has been accused of murder. But I'm not here to defend her, but I'm here to ask for the evidence. I'm here to seek for justice for Ajok Vicky. If at all she committed the atrocity that the world and the Syrian government accused her of, let them come out without any fear of contradiction and boldly present the evidence to the world to show that she really is guilty. Let them bring out the CCTV footages to the world to show that Ajok Vicky is guilty. Ajok left Uganda not because she was looking for luxury. She left Uganda because she was trying to look for ways to make the ends meet. She was trying to look for food to put on table for her parents and her family. And I urge the rest of the world to share this video, to comment and ask and seek for justice for this young lady, Ajok Vicky. Let us show love to her and let the truth be revealed. If at all she is guilty, let the evidence be put on table so that the rest of the world see what she did. Waliwo Kadamu Munnayuganda ayolekeddwa okusibwa Kalabbe Syria oluvannyuma lw'okutta sereebu waayo omuzannyi wa firimu veteran actress omukyalo w'amaanyi ennyo gwe bayita Huda Sharawi myaka 87. Omukyalo we wano mu Uganda osobola omugeraageranya ku ng'oba wonaalaba oba Mariam Mulinde oba nga wonaalaba ani waliwo wano ba actress wano abakyala abazannyi ba firimu abalungi abazannya busoopu obwo. Ani omulala wano nga mukyala akuliridde naye nga mulungi nnyo Alima Namakula naye muzannyi wa firimu Mariam Ndagire ndowooza gwe nninza okugeraageranyako. Omuwala ono bamuyita Vicky Ajok Munnayuganda abadde Kadaame Syria eri mu Middle East mu Asia. Bamukutte n'aself confess naye kennyini neyewaako obujulizi nti yamusse oluvannyuma lw'okubanga yagamba nti abadde atulugunyizibwa physically nga bamutokyalinga physically bamukuba bamukola ki mu ffumbiro banneiba baawulira mu ffumbiro ndowooza ku Lwokuna nga bawulira amasowaani ne fulampeni ezikaaba nga ziringa ezikuba ku mutwe gw'omuntu. Oluvannyuma ennyo bagenda okkizuula ng'omuwala Ajok yali ali mu kukuba sereebu ono omukyalo ow'amaanyi ennyo era Syria yonna kati eri mu kumooninga oba eri mu kukungubaga olw'okufaako kubadde mukyala w'amaanyi nnyo mu kuzannya firimu yakolangako ne ku zi radio kugamba badde muntu ng'amanyikiddwa nnyo mu Syria. So Syria singa oself confessinga nti wassa omuntu oba omusango gw'okutta omuntu ne gukusinga basobola okusiba amayisa oba okuteeka kalabba. Akalabba ke Syria bakakola privately mu prison naye nga bakuhanginga bakuteeka ku muguwa bakutuga kakutuga. So Ajok tumusabire naye nga ekisinza okukola public debate n'ensonga lwaki njogedde ku kino kyekyokubeera nti bannayuganda bangi bagenda eyo mu Bwakadaama ne batulugunyizibwa physical ne babateekako tocha physical torture ne babakuba ne babakola ki ne babasala obwambe ne babamma emmere ne babayisiza ddala bubi wabula nga talina wasobola kwerwanako. Obusungu obumusinga omuntu era agambyeko nti at least kale kanfe naye nga at least nange neesasuza
abamu ku bawala aba bannayuganda ababeereyo mu bwakadaama weesanga bakoze ebintu nga bino. Ekisinze okutunda oba okutambuza ennyo ekintu kino kwe kuba nti yasse serebu we Syria gwe yasse nekitambula naye nga bakyanoonyereza bongera okulaba naye nga yo omuntu bamukutte n'akonfesinganaga kituufu namusse. Bwe yamaze okumutta yadduse. But of course police y'omu Damascus ekibuga ekikulu ekya Syria n'emukwata. Kati wayinza okuwonera wali wamu singa president waabwe Ahmed al-Shara avaayo n'amuwa amnesty oba n'amuwa pardon n'amusonyiwa. Kyokka kizibu nnyo kuba tekibangawo. Omuntu ali ku musango gwa mada tebamuwa pardon e Syria. Bamusiba maiso oba okumutta akalabbe waabwe gyekali. So tumusabire Vicky Ajoko Munnayuganda naye nga yasse serebu we Syria yamubye fulampeni ku mutwe ne kagwa wali ne kafiirawo kagamba omanyiraani g'okubaani. Kakati nimbozi jinjaga lubanyumiza najogerako mu mbozi emu naye nesiginyumya siwo mbadde awo nenga mbozi eno saginyumya kamba buulire. Mujjukira omukazi gwe nabagamba gwe baasiba nga bbawa afudde nga yalidde butwa ne bakizuula nga baabulya ku pate we baali. Kakati munnange emboozi yali bweti omuwala alinamu ssente nga alina ettooke lye ng'aye anoonya mwami babeere wamu ng'afuna omwami nga bategeeragana nga beeyagala bulungi nga tebiri mu disrespect kwepuma nga balina omukwano gwabwe mulungi ennyo. Kati munnaayi nga babeerawo nga bazaala abaana baabwe agambye they had 3 kids then ng'omukazi ali lubuto nga baayanjula beewasa naye nga teri amanyi nti ebintu bino ssente zonna za mukazi ku ludda lw'omusajja kuba ne bwe bajjanga ewaka yabayisanga bulungi n'abaamujoga nga abatunuulira ye yali ayagala musajja we kuba musajja we teyalina buzibu. Angaye munnange lwali lumu we had travelled ne tukomawo kati baliwo omukwano gwabwe ng'alina birthday naye mukwano gwabwe muganda w'omu ku booluganda lw'omusajja. So bano abasayidi y'oluganda lw'omusajja bwe balowoozanga omukazi ali mu maali ya muganda waabwe ne bapanga olukwe nga baagala kutta mukazi. Olukwe ne luttiramu ate lwattamu muganda waabwe. Nga munne bwe twava ku airport ng'omu ku balamu banga nkubira essimu nga ngamba twategese wano kapate bambi wadde mukoye muyiteeko wano. Omwami wange n'agamba twali wumudde naye banaakiraba batya katugende. Ne bagenda ku pate nga babawa butwa ku pate abaali emmere kwaliko omwami omusajja omulala omukyala emmere egyo yali alina okulya baaleeta emmere kuba mubuuziza how did you survive n'agamba baatuleetera emmere baaleeta esowaani nga kuliko ennyama nze sirya nnyama ndya nkoko omwami wange alya ennyama n'agamba nze kandi eno mumuleetera emmere etaliiko nnyama. Kati emmere eno baali bagirunze esowaani eno yaliko ennyama zino ennyama ezisiike kuliko chapati dry foods. N'agamba emmere eno baali bagirunze kati nze nsavaivinga lwakuba nti yali nnyama eyalunga teyamanya nti nze sirya nnyama. So mwami wange agamba ffe katuli eno ne mukyaliwe nga bakwata nnyama batandika kulya nze baleeta enkoko nga ntandika kulya ne mukyala wooli omwami yalya nkoko kwe nalya kuba yabagamba nange kanninde enkoko bannaaye we've had meat so many days siika kandi enkoko nkyuseemu ne babivaako kuba baali ku pate agambe munne nga tulya nga tunywa nga tuddaka bwetwatugoka yagamba olunuma aluma n'agenda kumuka biyonjaawo tunaabye twebase yazookuko omusajja mufu akubidde baganda be bannange be bamudusizaako mu ddwaliro naye nga litwala omuntu yali yafubukenze ku ndowooza yange siri musawo just nkirowooza omuntu ayaka yali yafiiridde okakuba nga baatuuka ku ddwaliro omusawo n'abagamba it's too late nga basooka ate ye bamusibamu nga n'omwami tebannamuziika famire y'omusajja gegamba se muganda waffe kutwala bintu biki kakati nga babagamba bano bakwano ba famire bano ab'omwami n'ab'omukyala ne bagamba se musajja ng'amuttira ki kutwala bintu bagamba are you people sure of what you're saying, are you okay? Bintu ki byabadde agenda tutwala temutegeera sente ya muganda waffe mwali kati yalowoozezza omujjawo kikola oli kyava bagamba ekirungi amwinamu abaana kale wabanga amusse nga bamugamba bano abakwano b'omuwala nga basooka bafokasinga ku kujja omuwala mu kkomera nga bagamba banaye mugende mulabe footage bamusabye w'ekifo we babadde nga balaba omuntu yaleeta emmere nga bamuleeta gagamba nze omuntu gundi yeyagimpa ng'amubasongerako mu vidiyo nga wa luganda lwa mwami yeyampa emmere eno agamba twalira baganda bange bakatuuka bava bweru enjala ebaluma bwe ntuukawo omukyala nga ngamba ye talya nnyama nenzirayo
mukuddayo saamusanga wonza I just got a plate picked food enkoko ngoli bwe yaŋŋambye ne mbaleetera waitress we baali oba bakola nga ba ashers abasaavinga abantu awo nga bagamba nti ono omwami ye yampadde emmere ng'alina omukyalo omulala ono nga balaga ne mu vidiyo nga bakwata vidiyo nga bamuzanya nga mu butuufu bambi he was given food by these people ng'akaana k'abandi bagenda kasibira bwereere nga bagamba kale nga basooka bata omukazi famire tebaginyega kuba bano bagamba mulesooke muleke tumale okuziika obuvuyo tubutandike omukazi ng'ajja mu kkungu bagira bbaawe nga bamuyisa bubi boogera bingi awo kulumbe naye yalina ttiimu ye ng'eri solid nga bw'eri awo nga baziika nga omusango we baziika baakomawo mu maka g'omusajja ono n'omukazi ng'omanyi famire ebintu batandise abaana baffe tubamuggyako oli mutemu poliisi yajja in that night ngegamba mwami gundi nti yenze mukyala gundi ye you under arrest ti ate afande bikimu omusango guno ogw'okutta gubayunga kubanga emmere bano gye baalya omusawo akonfaminga bwali butwa n'oli omusajja omulala he narrowly survived kuba ye bwe yatandika bwamukubirawo oba engeri gye yanywa nebbiya I don't know n'abeera ng'alina running stomach etasoboka okuviira ddala awo mu kifo we baali bamuddusizawo mu ddwaliro direct ndowooza okumutwala mu ddwaliro direct ye kyamuyamba kati ono ye omukyala agamba twajjabu ng'agamba totunsalaasala ne tugamba kulya butto bisiike bukasala tuwadde mu kulya bintu tugende ekufuneyo ku kikerenda oyinonye ekikyayi ekikikalu okulya amajaani twebake kumbe he was going to die band the guy died nga abasawo bakonfaminga nti nooli yalinamu obutwa mu mubiri nga bonna baalya ku mmere y'emu the next day bagendamu ekyo kifo basizinza amaso ebintu bakebeddekebedde bye baakebera I don't know bye baazuula n'omukyala agamba tewali bye baazuula tebamugamba wata be bajjayo abapoliisi nga omukazi afuna baloya be nga gamba tutandike omusango no kubanga famire yake ayagala kunzannyirako bo abafamire kye baali babala bintu nga balowooza ebintu bino bye baalabanga bya musajja kumbe bya mukazi munnange nga famire emujooga baamusiba wali bbaawe yakafa bambi bano babateeka mu kkomera bamala okuwoza emisango gyabwe ng'omuvubuka bambi oli gwe bali bagala okusiba yaleeta emmere ng'ava mu picture nga bano babeerako bagamba mmere gye mwawa ono mwagiteekamu ki era lwaki temwaleka bana basaavinga ne basaavinga kati jjukira emmere tebaali tebaginaako nti eno yasigalawo bagikebere bantu baalya ne bagenda ebintu ne byozibwa ekifo ne kitegekebwa emmere oba baabiwa mu kasasiro oba baabiyongera wa no one could tell nti oba eri wano nga bumanyi ewaffe ani agenda okgenda mu bimere bemwayiwa anoonyereze bw'aba muzungu agenda newe wamuyiwa n'akebera omukazi aŋŋambe fifi abantu abo bamanyira omusajja tanaba nakuvunda wadde ennaku ebbiri famire nesitula kerere famire nereeta akajanja mwalimuko abalinamu ku ssente mu famire nga balowooza bakumumanyira ebintu bya muganda waffe bagenda okukizuula nga ebintu si bya muganda waabwe bono yabikyusa nabiteeka mu mannya ge kyovola bassa omuntu n'agamba mu kooti ne babagamba ekyapa we kiba kikyusibwa oba properties era ziraga nti zikyusiddwa ennaku z'omwezi bwe ziti naye ono okuba we baamiitinga n'omusajja we ebintu mmwe bye musimbyeko essira byali mu mannya ge tebikyukangako muganda wammwe be yagula ng'asisinkanye ono omukazi nabyo weebiri tebikyusibwangako era biri mu mannya ago bintu ki byatwala bye mugamba ebyamusiza muganda wammwe bakazi bayita mu bulobe era nze nnumwa nnyo okulaba omukazi wano ku midiya ng'ogamba mukazi munno kubanga bbaawe yafudde nti yeyamusse muganda wange tonna kirozaako oli kirozaako ogenda kakasa abakazi abo obulumi bwe babeeramu omukazi munnange nga bagenda ligale ng'agamba sibawa abaana bange kyekisooka ebintu by'omwami wange by'abaana bange ng'alwana ne famire mpaka lwe yagiwangula so muganda wange lwaki ndeese emboozi eno waliwo omukyala eyanyumva olugye nange abbaawe mulwadde naye famire yamugambye bw'afa yabeera amusse balamu be bamugamba ekisinga okunnuma nti bakazi bannaffe be batugamba bino ebintu nga naye agenda kufumbirwa ew'abandi I wonder how you people think. I really wonder how you people think. Nti obulamu bukoma ku baganda bammwe ne mwera nammwe mulina life yammwe ey'okulivinga
Kaakati ono ye yanyumiriza emboozi ye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.